Kasuku Bamutabukidde lwa nsonga za Maama Fiina. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'agamba nti buli anaalumba Maama Fiina mwetegefu okuba nti no naye amulumba. Era ono avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu obutasiima abantu nga Kasuku kw'ossa ne ba YouTubers abalala mbu Maama Fiina yabayamba naye tebamubeereddeewo oba ate be bamu abadda ku mutimbagano ne babeera nga bamusabula. Tamale Mirundi Junior munnange talina bigambo birungi eri Kasuku. Maama Fiina mumwambale tubambale luddemu buto nzisijja kutuula kutunula nga mumanyira omukazi muli ku blackmail ensi yonna mwe ba YouTuber mulowooza you are going to blackmail people n'abantu batambulize ku level yammwe mbo tujja mwambala nga naffe tukwambala toli wa kitalo nga bw'olowooza nga naffe tukwambala tukoye ejjogo lyammwe you blackmail people omuntu najja n'akuyamba enkya n'omublackmailinga n'ofuna omulala naye mubi muvume Maama Fiina tujja kubavuma muyina agamwa nammwe naffe tugayina temujja kumanyira mukazi kumublackmailinga oba muyina obutakkanya ne SB4 mubwogerenga mmwe. If you have something with SB4, teweesiba ku relationship ye. Vaayo ogambe, me and SB4 tetweyagala. SB4 temwagalangako. Ye kibi Maama Fiina bw'ayagala SB4, is it bad? No gumpalana. SB4 you guys mulekerawo wala na bannammwe. Mukomye empalana. Fenna tuli basajja tulina ebizibu. We all have fenna basajja ebizibu bye tulina byebimu. Buli musajja ali wano ebizibu byolina nange bye nnina. N'ekibi nnyo okubeera nga twerumaaluma munno ayina relationships eyiye erimu ebizibu nodda ali n'osaakaanya. Kwata essimu mukubire. Halo SB4, halo Maama Fiina, naye byagala views. Byagala views. Mboze, nkuwa amagezi, genda ogawe nnyoko, tumbaavu. Ne mugaba amagezi, lwaki temugeewa? Mabasiba mu maloji, ne bamalaya. Muli bafuba, temusiba mu maloji mmwe, tubyogere naffe. Ebyammwe tubyogere. Mwe tujja kubavuma mmwe. Ne mwendeguza mulinga mbuzi, tumbaavu. Temujja kumanyira Maama Fiina nga wendi. Bye muvunaana SB4 namwe bye mukola. You have the same problems. Kwa mama, mwinabo YouTube. Enough is enough. Tukoye jogo lyammwe. Your arrogance has reached a boiling point. We shall counter you. Omukazi mumufudde omwe. Maama Fiina yabakoze eki. To deserve all those insults. Maama Fiina yabakoze eki. Mukazi wattu. Nemuzungire mwabazungiranga ewa Maama Fiina. Nemusabiriza okuva ku underwear mwe ba YouTuber. Omukazi n'abawa ssente. Nemufiirwa Maama Fiina n'ababeererawo. Omuntu n'akuwa amabugo. Era n'omuvuma. Kale mukule. Grow up. Mu buli omu abayamba mubi. Buli abayamba mubi. Omuntu wamma akusomesezza. Maama Fiina yamugamba kankusomesa onjigiriza oluzungu nga kyamugamba nti osanga oli nnyamba ye yakitwala liitulwale omuntu n'akwata sente pa semester banne kankubulire semester z'emakerere ziri mu kadde busatu omuntu kwata 3M pa semester n'azikuwa ogenda osome aba muntu wo. Is that the person you insult? Nga fa abazadde abaffe abamu baagana n'okutuweerera wano waliwo abantu nga bazadde baabwe tebabawe. Temumanyira bantu olw'obwo bu YouTube bwammwe. Toyina namba ye mulinga amatako. Mbu Maama Fiina aveeyo akiralifayinge yazaala SB4. Maama Fiina ye maama we SB4 yamuzaala. Akiralifayinge amaka gage kumanyira
kumanyira kamanyiro kamwe kwa mama muri ba YouTuber mwine ensigo nene kaya kumanyira abantu I felt so bad abantu beyayamba omukazi nakuwerera omukazi ne mumusabiriza ne mulwala nabeerawo ne mufirwa Maama Fiina nabeerawo ne mumuddako ne mumuwebuula Maama Fiina yebaka ne SB4 abasajja babuze Maama Fiina abadde ne ssente nga sinazaalibwa. That woman has been rich. Maama Fiina abadde ne ssente before even I was born. Ng'omukazi mugagga togamba buliddwa abasajja muwala ne SB4 empalana yammwe eri ku SB4 ate SB4 muludde nga mumuwalana kuba Maama Fiina amwagala nnyo kwamwe mwasooka ne mweteekawo ekirwanya nabo ba YouTuber lwaki bawala ne SB4 Maama Fiina ayagala nnyo SB4 kibaluma abo abaana bo tebaagalira ddala mugagga yenna kwagala never bo tebaagalira ddala kuwulira nti eriyo omugagga akwagala awo bamubi Kasuku munanga afunye abamuwolereza ono navuddeyo n'alyoka agamba nti abantu abali mu kuba nti no basabula Kasuku nti no yavumye Maama Fiina nti mulimba avuddeyo n'alyoka agamba nti Kasuku tewali we yavumidde ku Maama Fiina. Eyo kadi gye muli mu kuzannyanfu tewali YouTuber yenna yavumye ku Maama Fiina tewali YouTuber n'omu yavumye ku Maama Fiina abasinga olunye mu lusonze mu Kasuku tannavuma ku Maama Fiina. Kasuku yavuddeyo n'ayogera ensonga ze n'agamba nti Maama Fiina waliwo abantu abakuwagira naye ng'ate bakozesa biwatuyamba otuvuma n'agamba Maama Fiina abantu abo bagambeko. Kasuku navyo n'agamba nti yes SB4 nga bavuddeyo n'odifendinga Maama Fiina vaayo owolereze Naalongo mukyala wo. Kasuku era n'agamba nti mulekera okuba business ya anntaylor yabadde open and clear brief naye abasinga mwenna ngenza okulaba ba TikTok mwenna mutandise okugamba bannange ba YouTuber mwavumye Maama Fiina Kasuku bavumye nedda yes buno obudde munoonya kuba luseke naye oluseke mulukube nga mudifendinga ebituufu nga temusiga balanziro. Kasuku tannavuma ku Maama Fiina Kasuku yavudde ne konsaani ze ng'ate entuufu ng'agamba nti naye Maama Fiina kituufu watuyamba ne tukooya abantu tulangiranga. N'agamba kituufu Maama Fiina lwaki abantu bakozesa ebintu byozze ng'otukolera tukakkanya. N'agamba Maama Fiina lwaki abantu basinga bakoma anntaylor nga bakozesa linnya lyo. Navo n'agamba SB4 vaayo defendinge mukyala wo nga watugambye kati baavumye luddawa. Mulekerawo okukozesa ekyo ekigambo. Kasuku tannavuma ku Maama Fiina tewali YouTuber n'omu yavumye ku Maama Fiina no. Kituufu muyinza okuba mwagala okukuba oluseke mulukube bulungi nga temwonoona abalala. Anntaylor naye si birungi eno Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'amutabukira amugambye si yasoose okuzaala abalongo mbu yeetereze alekeraawo okuba nti nate ayonoona erinnya lya Maama Fiina. Kuwa amagezi gwe Anntaylor Ssebunya animinionio si gwasoose okuzaala abalongo. Anntaylor si gwasoose okuzaala abalongo. Excuse moi. Owe buyimba bwoyimba bango bana abalongo bange ne bandugaluga ani abakuzaalamu. Condom tezaaliwo. Why didn't you use a condom? Munyumirwa wano hada go me deeper. Weba malobe bazaalamu ebyana nga mutandika okutwasamira. Twaliyo nga mweyambula ne SB4. Excuse moi. Anntaylor okuze. You a woman now. Toli mwana muto. Omanya bawona kizibu kye mukola. Omwana ozaala bana noloza ati was still a girl. Anntaylor tokyali mwana muto. You save. Weyise ng'omukyala omuzadde. Abaana babo siga bakera ku makya ne bava mulambo ese bagenda baziikawa. God forbid.
ekijja kyaba abaana kiriwa si SB4 gomanyira abaana babaziika wa bino bi YouTuber ebikuwaga excuse moi abaana bo babaziika wani ekijja kyabwe kiriwa wa bino bi YouTuber oba SB4 kati no ddamu amagezi anntaylor wano waliyo go me deeper harder. Those are the effects of sex. Zoli mukusafalinga. The effects z'okwegatta. The effects z'okubutakosa kapira. Ffe tulina abaana. Junior olabanzaala kwewonya katemba. I don't have a kid because I don't want drama. Kondo mumanyi gye ziri. Kati anntaylor oba wawoomerwa. In your heart you know it. Nti gwe SB4 mwewoomerwa. Era sit down, you solve your differences. Nti ddamu anntaylor. Stop acting like a girl. Oli olinga mwana muto. Weeyimbye bintu bitali magezi. Ononya sympathy. Oli muzadde kati. My sister. Oli muzadde. Abakyala bayita mu bingi. Ninaalongo, angolya n'abalongo bange. Nekizima. Omusajja govuma abaana gye bali baziika. Anntaylor tulowooza ti gwasoose okuzaala abalongo. Tulowooza ti gwasoose okwawukana n'omusajja ng'oli naalongo. We have seen it. Abantu baawukana. It's normal. Ne bw'ozaala abalongo peya 3 omusajja akulekawo. Si kipya. Tulabyeko bannaalongo abalongo nzaala 3 nga nnaalongo ne bamulekawo. Si gwasoose. Abo ba YouTuber abakuwaga bagende bakuwase. Aba YouTuber abakuwaga lwaki bo tebakuwasa. Anti bepanka bogeza Rogers. Bakuwase. SB4 bamukutungirako. Tikyalaani. Bamukutungirako. Baba omusajja takwagala. Baba omusajja kwata abaana bo bamuwe otambula ogende. Anntaylor kwata abaana b'SB4 obamuwe. Ekirungi tabeegaana. Go look for life elsewhere. Nene mudda ku mukazi Maama Fiina ne mumujolonga. Abayambye. N'abasomesa. Namujja ne mukazi ne mumusiidirako maama sina amabaati teyagabawo amabaati. Calvin Kayanja si musanyufu eri engeri munnange gye baayisizaamu Bishop Kazimba Mugalu. Jjukira nti nno munnange yagobeddwa ate era yaswaziddwa. Okitegeera nno. Kale katubeere nga tukuwa akatambi ka Calvin Kayanja. Bulijjo tubagamba nti change tujagala naye si kadingo nga mutuyita banyambi. Kati nkuleetedde 360 nga kadingo ne bamalaya baabe Boston balumba Archbishop Kazimba Mugalu mu church wakati nga abuulira enjiri eri abakkiriza. Bimalaya ebyasasuddwa kadingo yennyini n'ekijja kifiriminga ne bikwata saavisi y'abantu abazze okuwulira ekigambo kya Katonda ne bigifuula eya Bobi Wine nga biwemmula Kazimba Mugalu agagamba aganene. Imagine mu church. Imagine mu church. Ne Bobi Wine njagala kugamba, my brother, si buli omu yenna nti osobola okumukako okukugoberera. Toli Katonda, olaba ne Katonda tatuuka katobuulira njiri gwani. Kati okutte byamalaya bye Boston obijje ku mulimu gw'okwebakibwako embwa n'okubyebakako nga bw'otera okukola. Obisasudde bijje byataakinge musajja wa Katonda. Tolaba nti okolera Museveni obuwagizi. Kati eriyo dictator asinga gwe. N'otuuka okulumba musajja wa Katonda katuuti. Bagambako nti Archbishop balina kukyusa buyinza gwe mulimu gwe. Ani yakutuma struggle? Ani yakutuma otulwanirire? Yeggwanenya n'okwataakinga Kazimba Mugalu tubuulire wabeera ddi mu church nga tonnayingira mu byabufuzi. Wali osabirawa tuweeyo ekifaananyi ng'oli mu church yonna nga tonnayingira mu byabufuzi. Ovudde mu bisiyaga byonna kunywanjaga kati olumba ababuulizi banjiri, olumba basumba, basajja ba Katonda. Kadingo beerako w'otuuza ebisiyaga byo, weesonyiwe bantu ba Katonda, weesonyiwe Archbishop wa Uganda, weesonyiwe Kazimba Mugalu.
ebyo bimalaya byo byogenda osasula biwe emirimu emituufu byotera oggiwa ebyokubeebakako oba byebakibwako mbwa naye byesonyiwe n'omusajja wa Katonda. Era abantu b'omukyaki eyo abaabaddemu njagala nnyo okubeebaza olw'obutawabiwa budde n'okubifulumya ng'embwa bigende bikole emirimu gyabyo emituufu egy'obwamalaaya. Kadingo togenda kaka buli omu kukuwagira. Gwe ayagala okutufiirira kale SB4 ye yagamba si Katonda kutufiirira. Gwe ayagala okutufiirira ogenda kutufiirira ddi Uganda nga wagiddukamu. Watugamba tukabanje tukakuume tukalonde byonna ne tubikola tubuulire wakola koki. Watugambako n'okubikukwasa n'obituddiza. Gwe lwaki tojja wano ku ground n'otufiirira? Gwe lwaki oli mu makago mu America ne famire yo? Va ku bantu Kadingo wummuza amabina go wansi va ku Kadingo va ku bantu. Beera mu bisiyaga byo gwe beera mu bufere bwo naye va ku basajja ba Katonda. Abaga David Lutalo Junior munnange yagobeddwa. Ono nabadde ng'ayimba ennyimba za David Lutalo era ng'agenda ku mikolo egimu n'abeera ng'ayimba ennyimba za David Lutalo. Okitegeera era nga oba tomanyi David Lutalo omutuufu ng'oyinza okugamba nti munnange David Lutalo yabadde ku mukolo so nga Junior yaliko. Okitegeera kati nno yagaaniddwa oba baamulagidde alekeraawo okuba nti nno ayimba ennyimba za David Lutalo. Naye avuddeyo n'asiima David Lutalo olw'okumukkiriza munnange n'abaako ate akasente kaakola mu bbanga eryo lyabadde nga ayimba ennyimba ze. Mwenna abampita oba ompisa ku mukolo oba graduation party oba birthday bambi mpita nganze Junior Lutalo. Tompita nti jango nyimbiremu ennyimba za David Lutalo kuba nazigaaniddwa baziŋŋaanye for good forever and ever. Sikkirizibwa kuddamu kuluyimba wonna kawabe nti nno oba mwana abuusebuuse n'ennyimbamu nti oba ki olaba ne wano mu Katambi sikkirizibwa kwogera ku luyimba lwonna naye nga ennyimba zange ezo zensosa okuyimba mbambi mu mpagire nja kuyimba bambi ebintu ebigenda obbawo ekitiibwa ebigenda ate okuba nga bwolaba omukulu bambi gwe mbadde ntambuliramu. Era nnyongera okwebaza David Lutalo bambi weebale okuba nti nno ebbanga eryo lyonna Mukama Katonda sirina kyenza kusasula naye Mukama Katonda ono yayinza okunsasula bambi akumpeera obulamu obulinga obugulu bw'eggongolo. Ate nnyongera okwetondera mu nsobi ze nkoze mu kumanya n'obutamanya bambi nsaba onsaasire papa nsaba onsaasire baba ne daheyazi yonna famire mikwano gyo baganda bo mikwano gyo abawagizi bo bonna nga nange mwendi netondera obulamu bwange okuba nti nno mbukosezza nga nkola ekintu oba ekisobola okukunyiiza. Sigenderedde kukunyiiza ndi muntu nga abalala wenkunyiizizza wonna. Papa, very sorry nsaba onsaasire. Honorable Lutamaguzi Semakula Pike ayina kyagamba wano. Omukulu gavana wa Bank of Uganda ekifo kye kirabika baakifunyeemu omuntu omulala mukulu w'ettiimi. Kino nkikubuulidde sikulabye ng'omubaka naye ekifo kyo gwe lwe wazze wano n'okuba sovereignty bill Bank of Uganda lwe bajja ne bagibba. Can you really things go and steal from Bank of Uganda? Kati ekifo kye baakifuniddemu omulala omwana waabwe omu alabika akuze kati gwe baagala okuteekawo yensonga lwaki baleese emboozi ezo bagenze ne babba Bank of Uganda oba weyazze wano mu committee n'ayogera professionally kubanga these professional guys came under the invitation of Clerk of Parliament. Kati weyazze wano n'akozesa omutwe gwe independently enkeera ge mawulire okujjamu mu Bank of Uganda baagidde. Don't be surprised ng'omukulu oyo gavana bamugobye. Don't be surprised when the governor of Bank of Uganda will very soon be relieved of his duties because a day he came here and testified against the sovereignty bill. The following days when people attacked the Bank of Uganda and stole relevant items from the bank. So he has to be very careful. Kino sogedde ngo ow'ebyobufuzi nenjogedde ngo omulanzi. Governor wa Bank of Uganda bagenda kumugoba. Kasita yazze wano
nayogerera bill y'omukulu because this is Museveni's bill. The bill is not for Uganda, this is Museveni's bill promoting monacheye oba obwakabaka bwe. Kakati governor okuva olunaku lwaleero alina okuwokinga okuba ekifo kye kigenda. Nobert Events avuddeyo ku lutalo oluliwo wakati wa Bebekul kwossa ne Gravity omutujju. Bw'ati bw'annyonnyodde ensonga ze. Yes, Nobert Events gemanya generational promoter mugamba mutya muli bulungi mikwano gyange. Bangi mumpeereza message, bangi mumbuuza Nobert olutalo lwa Gravity ne Bebekul ogwawa Nobert baako kyogamba go Nobert ogamba ki? Nobati gwe tobanja mwe bagundi ebizu byenda byoko bingi mundeke nze ndi timu Gravity musajja wange ate nze ndi timu Bebekul kuba yali ambeereddewo mu kaseera akazibu kati muwonna ababiri sirina anaye mundeke temunsaza bigambo bonna basajja bange wewawo nange nina ebinyiga ng'omuntu nange ebitampisa bulungi naye nze sirina ndagaano kwemmanjiza sobola asijaga nti omusajja mubanja abantegerekese bulungi sibanja nalabye akantu akatrending nga munze mmanja miliyoni 4 nze mmanja 3.5 nze mmanja 2 naye buchamane miliyoni 3.5 ziwayogera wazibanju wazikolawa. And you people joke a lot. Gravity muleka ayogere bannaye. Gravity yakobe ngoma. Gravity yali artist wa campaign nebo ekigenda kweraga mu kireke. Ekisajja ne bikigenda kweyagala mu kireke. Gravity ye number 1 Ugandan entertainer. Nga yali nyanga ku stage oku. Abasigadde ne basiga ne badde bali. Olwa abali bagezako mwepikira mbo batekawo battle of champions yali abasi. Kanize olwenzukira moment says namantu Gravity do what you want. Ne abalala. Nenda wasimanga musajja wange. Viki Gaza wanya miliyoni 2. Jekana. Kati miliyoni 2 Gaza wange. Nations watandika okuyimba nga tuyingidde Buganda region wa Central region. Ye Buchaman alina mukwerabira nnyo. Buchaman wagenda okujja okuyimba watandikira Busoga. In fact watandikira Bugiri. Naye ng'ogenda okujja okuyimba Bebe yakusaasira ngo wali ku midiyo ko ng'okuba enduulu era ng'olajana. Ogamba nze enaalemu ensuddewo nnyo enaalemu eneerabidde rasita munnange ng'abali humanitarian n'akulowoozaako n'akuleeta n'ojja n'oyimba. In fact mu byenzijukira rasita yakudipositingire miliyoni 2 osokoleke nge waka waliwo ebiteredde ojjere ofune n'amafuta osimbule otandika okuyimba. Tewandibadde govumira Bebekul. Oli musajja wange naye twogereko mpolampola wali wadde gwotabukira Bebekul. Imena BWETI manga ina dirasta ina ludamayika noyogero lujamayika oluyitirivu. Walimbamu. Yes. Gravity akasende wekajja mbadde nsabonjo kyeyo nga bwe twalagaana kalagaane kaffe. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.